Honorable Kyagulanyi ne bwe yalibadde mulungi nnyo kuba ndaba bamukwata shortcomings ku shortcoming naye ne bwe yalikedde ku makya bamugobye abaana ba National Unity Platform Justin n'Ameeri bamugambye genda eri alekera okubeera nga weeyogeza ku His Excellency Robert Kyagulanyi the President of Uganda to be 2026-2031. Ino video njagala tugiwa obudde kubanga mulimu bingi ebyokuyiga wano wennyini we natandise okubeera nga nzikiririza mu mukulu amanyikiddwa nga Fred Lumbuye bulijjo byayogera atandise okubeera nga mbifunamu omulamwa yavaayo n'ayogera ku kasuku Katambi ne Shalom abaana basinga ne muve ne mugamba nti n'oyo mukulu kirabika wayaza amadde okubeera nga zigata naye olunaku olwaleero abisobodde okubeera nga bireflecting abatya ogenda kubeera nga obinyoka naye nga tetunagendayo video eno mbadde nsaba osooka ogimpereka like ebirengesi otambutokera bonna abandikedde okumanya kweno information naddala abaana ba National Unity Platform ab'e Masaka ono omukyala mulina okubeera nga mumwegendereza lwaki katutandikirewo omukyatulese olunaku olwaleero omukulu bamukyaziza olunaku olw'ejjo wali ku Kasuku live nagezaako okubeera nga yeegula mu baana ba National Unity Platform ng'agezaako okugerera His Excellency Robert Kyagulanyi ebirungi ng'agamba nti Bobi Wine muntu mulungi naye ebintu ebuzibu bwe bwalina abantu bamwetoolodde biba biki ng'agezaako okulaga nti no Bobi Wine waba yeetooloddwa abantu ba NRM Bobi Wine ajja kubeera ng'asobola okuvuga Uganda. Njagala wasooka omuwulize bulungi ombulire ddala intention ze ennungi oba just ayagala kuyisawo ebibi abantu b'e Masaka bamulonde. Honorable Kyagulanyi ne bwe yalibadde mulungi nnyo kuba ndaba bamukwata shortcomings ku shortcoming naye ne bwe yalikedde ku makya nga mulungi nnyo nga buli kimu kituukiridde ng'abamu bwe bakyagala kituukirire yalifunye atya obwa pulezidenti nga yeetooloddwa bannakigwanyizi opportunists abazze okwenoonyeza ebyabwe namabummi muntu kaadi omuntu naafubutuka ebigambo niweesisiwana n'ogamba lindako ono afubutuka bino ebigambo ye yali agenda okuwerekera ono bafune obwa pulezidenti bw'eggwanga oli naafubutuka ebigambo kaadi eruma Justin kaadi eruma nga kiri so clear nti agenda y'ono Honorable Kyagulanyi nono honorable gwammye kaadi saali za njawulo from the start nnyo omuntu ne bamugamba nti ekibiina kigambye wano okoze ensobi debbali oba weetondere bannakibiina olina dduka buddusi mu nnaku 36 ng'amaze okukola ekibiina kye ne weebuuza nti lindako noono yali awerekedde oli kufuna bwa pulezidenti oba yali yeenoonyeza bibi naye mmwe munnamasaka ali eyo oli mu kumugamba yeefumiitirize Bobby ne bwe yalibadde mulungi gwe sooka otunuulire abamwetoolodde nga ye yennyini tonnagamba nti omukwata ensobi ye yennyini nnyini kwa mubaamu abamukwata ensobi ali kino takirina takoze bw'ati ebibuuzo tabizzeemu bulungi dodododdo era ng'omuntu yenna omuntu okufuna okuwamba obuyinza n'okubeera nabo by the way it has so little to do with ani akulembeddemu abantu abo it has so much to do with baani ekibyo nga tubitadde ku mabbali nkugambye His Excellency Robert Kyagulanyi ayongedde okubeera nga alumya aba NRM. Imagine abantu bawulijo civilian okuvayo nakuwa emmotoka nagamba bannange His Excellency Robert Kyagulanyi gikwate gino gikozese nga bw'oyagala kekuyambe mu ntambula yo ng'oli kunoonya obululu kozi bo balina essuubi ebyaddala nti no His Excellency Robert Kyagulanyi ebyaddala agenda kuwangula election za 2026. Video njagala osooka ogiwulirize bulungi mulimu bingi ebyokuyiga naddala mwebanankyukakyuka Hajati Nakalembe alina bye yakugamba mu maaso awo naye sooka omuwulize tumale tweyongere ne His Excellency Robert Kyagulanyi. Tiketi ya NUP naye ate nayongera ate okukola ebyamaanyi kati atukwasiza emmotoka yiino era emmotoka eno nange njagala ngikwasa ttiimu ey'Embale
njagala okwebaza ennyo otuwadde lesson ey'amaanyi ennyo. The same thing ne Comrade Zanubia. Comrade Zanubia naye yali yesimbyewo n'atafuna tiketi naye yatulabirira yatufumbira emmere ye ne mwami we bali into the struggle not just for positions but for the betterment of Uganda. Era nange njagala obakakasa bannange tugenda mu buyinza. Nze gwe mulaba wano I'm going to be the president of the country. Era tugenda kulembera ensi nammwe. Webale nnyo mwebalire dda muzeeyi webale nnyo webalire dda. Let us do this. Let us do this. You're right, sikwasiza ddala gwe Zanubia. Takbir! 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 Banaye mwebale nnyo mwebalire ddala. May this example continue to reflect in other places. Tulina bannaffe bangi nnyo munaye nga twalina expectations mu bo naye nga bo just akafo tiketi kaadi y'ensonga ne mwebale kulaga nsi kye tubirivingiramu nga NUP. Nze nange muno munyongera amaanyi kyonna kyonna kye bakola sisobola kupoowa bw'oba nga wali abantu nga mmwe abalina omwoyo gw'eggwanga. I continue to draw inspiration and to draw example. Tugenda kuwangula, tugenda mu buyinza, mugenda kunyumirwa Uganda. Era oyo ali mu kifo kyo nga ambassador akole mu kalasi. People power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Oyo nno eddoboozi emuwulidde Lord Mayor waffe najja mu kibuga Mbale. Kati awo ndowooza ne weetutema. Buli muvubuka yenna alaba vidiyo eno otagifunemu kyakuyiga bw'otyo bw'olifa. Nali nagana okwogera emboozi eno oba ekintu kino mirako eno gyendi paka lwempuliriza odiyo za mwana mulenzi ono Sky Soldier ng'alojja ennaku gye yaddukira talina mirembe oba tebabasasula so nga ate we yali mu nuupu yes bayinza oba baali bafunayo akatono naye ng'alina emirembe ate ng'alabika bulungi. Sky Soldier ono be baana oba y'omwana omuto abaali kuloza ennyo ku mukulembeze naye n'amala n'asala eddiiro yadda mbeenaaleemu kati gy'alojjeza ennaku. Buli muntu yenna abadde successful bintu biringa 3 oba 4. Wano mazima bugumiikiriza oba okuba omwetowaze n'ekirala empisa. Buli muntu abadde successful ebintu ebyo abirozezzaako oba abiyiseemu. Kati omuvubuka ono ky'ataalina emboozi yange yeeno wano. Omukyalo ono mulaba First Lady Baby Kyagulanyi Ntungo soogerangako naye siina nnamba ye naye alina ekintu kye yankolera tekirinva ku mutima paka kufa kwange wamu ne bbaawe His Excellency Oba Kyagulanyi Ssentamu. Waliwo famire gye nakolako oba yali abantu 4 nga bava mu America visa ticket hotel booking mala obbakolako mbawadde ebintu byabo ne bambuuza naye omanyi eyatuli commandinze gy'oli konze nedda baŋŋamba First Lady Baby Kyagulanyi Ntungo. Imagine soogerangako naye nze neekwatira simu ya nenyumya ku bya struggle bwe waawunyinza oba ngattako ettaffaali ettonotono. Kati ne His Excellency Oba Kyagulanyi Ssentamu lwabadde mu zino convention oba Canada era kintu kimu kye yakoze weeks nga 2 emabega n'essimu gye nafunye kuva mu America ngenda tambuza famire y'abantu 7 neera eyabali commandinze gyendi His Excellency Oba Kyagulanyi Ssentamu. Kino kiddayo ku kiri obugumiikiriza weewaawo famire neeyina ssente nkola ebigatta ku struggle ate nga be bakulidde struggle sibatunuulidde mbu oba waanaayitamu kale siina bibalo nti oba waanaayitamu agenda baako kyakola agenda baako kyankwera nange mbeere bulungi oba akikoze oba takikoze si bye mbeesingiddeko naye tomanya mudde eyo. Kati kino kye baakola kino okumpa abantu mu bizinensi yange kisinga Babi n'akwata miliyoni oba 7 oba mmeka okumpa cash nze kiba